Sina tabu. Nkulaawe yagala onyumidde obulamu bw'ensi eno bannaaye. Tuli ku screenshot eri mu kutambula wakati w'emboozi yo ne Kisitu Kirabo. Ne tugamba gwe munnaffe ng'olya bulungi. Okwa-upgradinga Kirabo ate na akoraje tugamba bannange. Vikita gwe ngate ente mu kuzitta wazisuna busunyi. People were asking, what is the essence of you revealing that screenshot? Are you sour graping? Are you jealous? What are you trying to prove? Those are some of the questions in the comment section. They've told me, Frank and Tambi and Sharom, you ask for us, Victor Kamenyo. No, actually, my question was, yes, was it genuine? Was it real? Was it in good faith? You get? Anti abantu bagamba lwaki opostinga emboozi yo ne XO mukaseera nga baby mama XO amwaddeyo ko kasente emitwalo 5 gikugisa ebyama bannange. Olaba. Yes. Frank aisha to meeting and etwogera kwogezi. Anti kale wedde kintu kyataddeyo kiri public. Singa mbadde nkijje buzzi walala naye gwe abitaddeyo. Twagaloddemu ebibuuzo era nkukubidde ne nkugamba tuli live sanjagadde ombuulire nga tomanyi nti tuli live. But if you don't have anything to say about it, sawa zino, it is still okay. We've called Victor Kamenyo. Nengo chimay Frank anti ompulira. Most times means saga kuwa like respectfully sagala nnyo kuwa opinion yange. Abantu basogenda kibagala. Kyabagambye. But your name is involved. Gola wanso kudatinga Victor Kamenyo. Rachi takwata. Sokolire. Nze sigenda kumwogerako nnyo because ate n'ekirala I think a church because yesterday when I was trying to support baby mama and I just because out of love ate wenda omuntu nga nyachinja omugulako so because out of love nabadde siina kyoba kigendererwa kyonna so because out of love. But the two of you have never dated. What do you mean? I've never dated him. But have you seen that screenshot that's going around? Have you seen it? The text, the content in it? Olabai, gwajingambi. Nze sijirabe but ungambye nkewe dininjiraba. But I've never dated that man. Oh no, mumanyi! Pomtegera bulungi. King Michael Wuyo. Patusa ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shilingi $15,000 emeze y'abantu 8 ya milioni 3. King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lwoyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka awulikiddwa akabayimbi ba best be bonna ono dance star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oli King Michael wakabi muleeta obwana bu munange yakuba yanzi ba sente nange sazira banandi badde najja dawolai kati gwe werese ndarurabe King Michael Coronation Concert ngalumu August ku Serena Hotel hategekedwa Supremacy Lounge orona wagirwa Faisal Safaris KCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television. Ladies and gentlemen, nine Frank Ntambe Balukeza eranga yetuze kubalaga products affe ya package y'abasajja. Yes sir. Eno men's package. Yes sir. Ono Shalom Oil yayongera ku size. Abasajja abenyuma mu size nakendeera bunakula size yakendera Roma kwema maza. Ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu. Ono 5 rounds and above. Nga wembanga maze era mpira unje soka siddamu soko none kubere soko nkwate ko soko kazanyise ono yakola. Oyunga buyunzo
nokola omwetololo kola ya kiproitichi ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections na mo buzibu zokato kagizebwe kati mwenye ebizibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku the village mall je tukole amafakala nkawedde tatu Frank Atambi onamita Shalom oile kifana kya kusidia kifana nchecho kifana nga kisofu kifana kisofu sabasajja abali yabenyoma mu size na kwesa ku masturbation yamanyi gakendera size yakendera muko simanyi nali munene ne kati bintu byakendera Shalom oile nayongera ku size abasajja ndaba wano kuliko buwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswane kubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood circulation. Omusayi entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongera ko ne kakadde bw'omukwesa Shalom oil ono n'akadde akongerako ko bw'otwala mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongera ku akuza. Promotes secondary development. Okula kwongera ku size kwa 0705 271973. Mukama wange. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja erisange bwentinda outside ku the village mall atana tuka ku Ndundu complex oba okuba ku simu yaffe 0705 271973 ndine wine balukeza da jagana ya encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kibakitegeeza nti emyetololo 5 nokwambuka waggulu ngatoma ingo ate oyungira muri asajja amba ina challenge bampeza message Shalom mwemba maze sidamu kuyimuka infuna obuzibuzibu mu mazanya nako nduna kubere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebyabigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambulo sigalo kyatambula erectile dysfunction asajja bayina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga munyamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga bangakola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obubera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazanga kwesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusayi gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba oba omaze osigala okyayina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705 271973 sangibwa kisaasu kana delivery mu nsi yonna. Uganda Communications Commission UCC ekutusaka atakulaba kunyoma olw'okwagala okugatta omutino ku music waffe ow'obuwangwa naddala kadongo kamu n'okumuggulira akatale ak'omulembe aka digital old is gold bakabikabi abagikuba nga 3 July ku Sheraton Gardens wano mu Kampala. Freddy Sebata, Dani Mugula, Matia Luyima, Miss Sarah Sagamwenge, Kakumirizi, Wile Mukabya, Masias Warukaga, Freddy Sebale, Gerard Kiwewa, Tibijigiri, Kasiba Kapo, Harriet Sanyu, Nabitaka, Betty Nabulia, Aisha Nachito, Bonamu, atakulaba kunyoma okuyingira shinje mtwalo 10 VIP mtwalo abiri ate meza ya milioni 3. Sheraton Gardens asatu mu July tutandika sawe mu yakawungezi kati ngonobeerawa atakulaba kunyoma kale mujja tutakale tumekete senta baliddako balikoleza abwe ebyana bigwe national yanange netya figa kyekyo magnific scientific gweweereza sente ekikigwe wagidwa UCC Rospom Afromobile Nesanyuka TV atolode bitegekebwa baluna promotions Chichigwa Lili Paso Festival Yasizemo magulu Yonekiratu chinyumiru omukiri Abanyamusale n'abanyamukaka Mukowa mawuno anguse n'omwana w'omukana Tinamo Chimanja Ekitalya mwere kibeera chimanja Muyinibase inembalala Gatano Septemba 2026 Kokuyingira kugenda kuwa mutwalo Vyepe mitwalo 2 Gold mitwalo 5 Ate platinum ya kakane Eminyeto j'abanyankole jona Abayimbi w'omuka Ayibambe Mujaba wa
ekitiribita linipaza lundabe okuba weshongororo kati ngambe tenikulanga kulala University ine mbarara ngatano September 2026 yelinipazo festival. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kaswe Chigambo, it is happening to Shalom 256. Rana subscribinga akandi twegatteko mpola mpola obenga ate munango nniwo bulamu ate gwe subscribinga turn on the notification bell so that you get notified every time that we upload. Eya katula bomulungi ogusoose oli ku Shalom 256 ennaku z'omweyo ziri 3 ogw'omusanvu ennaku mwaka 2026 enkya 31 tugenda mu watakula bakunyoma ku Sheraton Gardens Jabanyoma yasamira muri Uganda ama mujje ku kivulu enta sasa sura mutikiranga 3 mulumu swa weze goni emyaka 3 mu 3 so itano ntambi oyozeyoze saba sajja omwagaiza amatikira amalungi n'Obuganda nyeso okutambulenga omuganda amanya gange nze Frank ntambi ndi muzukulu wa Nija Jaffe anyo wenjo buli dabya buzunda bala mwate kangawa kano bakiriya go obuteekawo buno bakiriya mwenza ba mwabugabye nga munkweka ngai mwannimbanga lulwe mwannimbanga kati ng'obukyajingira mu kano mwambuzabuza bye byateesa muko muri haabwe ebyo kumbuzaabuza mbu gundi weeri amanta mpeka twagala osooka otambule ng'Omuganda oyagalize Ssaabasajja amatikkira ag'emyaka 33 ng'ali ku Namulondo y'abajjajjaabe ntambi muzzukulu wa Mukalo ow'Enjovu ebaseeka Mbugu mu Busiro ndi muzzukulu wa Galabuzi ali e Busaabalaawo ndi muzzukulu wa Ssessanga ali e Mitiyanaawo ndi muzzukulu wa Batte ali e Mayunyaawo so choice manyi mubala gwa Njovu gusomaawo ku Google mubala gwa Njovu saaguyiga nenga twagaliza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II matikira amalungi ag'emyaka 33 olunaku olw'enkya Ssaabasajja agaite ate Mukama amwongere n'emyaka mingi nnyo gino gy'aliko Katonda multiplying times 2 amwongere abe nga akyali ku Namulondo nnyo kubanga sijjukira mubala gwaffe njogwange omusajja yakola n'Oluganda naye tebatusomesa nnyo bika abesigenda mu nkiiko za kika kati n'okumanyagana sekugenda omanya abantu batuuza ebintu ebyo enkiiko z'ekika babituuza ne bajja nga bajja boogera mpola mpola. I find it so conservative for a liberal person like me to sit in a meeting over ekika. Why would you find it so conservative? You want to preserve your culture. Yes, but it doesn't mean I have to sit in a Chico Rechika for 4 hours. Ojo no lase boogera abenjovu. Kati nsona kuja mu gamukola mu Bwakabaka katogumanyi. Ojja kunjogeza ebintu ebinaayitira. Ne bagamba ate ntambi atukoza ati. So olunaku olwajjo nga bukya muzzukulu wa Idi Amin Dada abagoberera Olympic Games eba Commonwealth Games yabadde mu kikonde nga abinkana ne mwana mulenzi Omungereza. Omungereza anyeri nyalye. Ali amutobadde afa. Omungereza oyo. Ne twesunga ekikonde ekyo atugamba tujja kukiraba omwana wa bali amuta Thomas Damu Badama Thomas Omungereza yes. Batugamba nga Amin yali wa bikonde. Omuzzukulu ye Aziz Abdul Amin. Yes. Wani ku baana ba Amin? Simanyi Amin yalina abaana abayitirivu nnyo. Amin we yali nga akyali mulamu waliwo ya proclaiming n'agamba he has 63 children. Kati omu kwabo mwaba nkaaga mu abasatu. Itaata wono omwana alina emyaka 25. Abadde ali mu Uganda omwana wa Amin. Wa Uganda ali wano mu Bombas. Wa wano. So muzzukulu wa Amin ekikonde kyagenze kitya? Ekikonde bamudisqualify nze mu round eyokusatu. Bamujjemu. Namugoba. Bamudisqualify nze ne bawuli win. Amateeka ebikonde it is not a fight as a fight, it's a sport. Boxing is a sport. Obokitegeera. It's not just a fight nti mulwana kati mu buli sport mbamu amateeka gamu nga olaba nti mu mupiira mulimu amateeka g'omupiira nti okwata omupiira mu box efali akola ki songawo wotema munno n'omutema nga obikudde bakuwa red card n'ebirala amateeka amalala kati ne muzanyo gw'obikonde mulimu amateeka kati ono omusajja waffe mu Uganda
bya violating agamu ku mateeka ago n'agira omutwe gwe nakuba chini y'omusajja bw'ati okitegera ugayigade gumusinga obuwaguufu talina wagukwata yes era azenga alina obusungu bungi olwaki abasajja abatuzanya akantu bane Shalom abamawulire muli b'amaanyi ekintu kisinga amaanyi nga mawulire ga Bungereza they break you or they make you. Lwaki nadde nsoma article yesterday ya BBC writer mwerabidde erinnya naye yamukozeko article eyo ne spreading ensi yonna naye nga ebitundu nga nkaaga nsanvu article eyo byogera nnyo ku Idi Amin than the Boxer bye bapikinze ku Boxer nga bagamba mbu yagambye he's the new king of Scotland. Ate kati nade nyogana mukwano gwange aliyo Scotland konku bagendo coveringa nagabo mwana wa Scotland buti yakikoze eki yakyogera. You know the connotation or when a Scottish or someone abali yao okuwulira even the last king of Scotland because I mean proclaimed himself to be the last king of Scotland. Era nekiwaliriza okukola feature movie ya the last king of Scotland ya Forest Whitaker. Okiraba kakati ono mwana bamuportrayinze mu kifaananyi okubajjukiza the brutal Amin erangirira last king of Scotland conqueror of the British Empire dictator ni bataddewo mweyo article nagisome mugende muginoonyeko ku BBC kweri ku website leta bukasupa tunyweko bannaye njali nnume leta kachupa tayina bunyogoga eta let's splash kachupa kitamuteka mu Shalom na SN brand ya amanyi ku YouTube video zukuba bakisende muzi wakasukula hivyo yo kafe twali yaki kasukula kitototo gira Shalom na yamu wa msajja wapi ojafuna ku max za follow figure ku ambassador ni wakuvuma nenga bakusasula kadi bwe ebifumo binzo kugira so mbadde nkunyumiza nti nibateka article yo nti Amini muteni waye musimanyi millions and millions ya madaringa okitegera that kati tuogera ku fight bo balete ebyo that kind of propaganda then nakola ne video interview enda logadde mukutuki kakati atenga abikola on the eve of the fight. Oli Thomas Biki ali eri awumudde Thomas Dama omungereza ali eri awumudde tamukola kona press tamukola kona mawulira ago bwegatyo kati ono waffe niyamusaka a lot of pressure era simanyi mu bintu ebisinga okutusumbuwa mu sports wa Uganda sometimes is administration. I wouldn't be the manager of the Bombers or the coach of the Bombers and I allow my boys in this case to go and do such an interview at a very critical time. Weteka pressure. Umana yagenzo kujanga ina pressure ya man. He has to prove to the world because it was publicized to kakati awe wavudde najjanga tese chimala because believe me you anyone nga mukubi wa bikondo olaba nanga atali mukubi wa bikondo atakasukana na kungomi manyama tekage bikondo how about a boxer mutagamanyi yabadaga man ne unfortunately yagenzo okujjanga there is a lot of pressure on him and then nakola fouls ezaba technical yamu disqualify kati mround eyo okusapa era bayongere namu quoting era BBC still yongede mu quoting lero netekawo Kalimu yagambye the judges were against me because I'm a black African or whatever. Man, there's a lot of misquoting. I don't know if he really said those things, but if he said them, it is also very unfortunate for our coaches not to manage. Mulaundi eyokusatu yabadde awangula adira mulebya lyebe. Eta ina wakwata kasajja. Kakati. Ila tewali kyakusa. Kadeka musinga. Kati ebyo dda atwogera byabwerere. Kunyumya. Bambi akulikeyo. Akulike. Aziz aba basketball abachala 3 times 3 baba kubye nabo ne babangudde silver because they were ku final Australia ne bako bana bakubalira puzzle bambi ngakibinyo so tatulina mudago twakwangula bana mu Commonwealth Games babangudde golodi rangudde ogwa balema golodi aba yali golodi yali ki ngate bazi goino labe bintu ebyo we manko buza ngo biddamu nze nabera bizolo wabirabi ngate bazi kubamba mawulire then tushayinayo abemisinda abachajjaji n'emiwanvu tumanyi tunzo okuwangulayo mpola tumanyi Uganda yakusabira nnyo munnagala twangudde silver mu basketball w'abakyala bagenda tagasaba asayira mu ngaba bagenda mu World Cup Canada obuzibu era banja abalowoozebwa nti na timu yagenza bamukanisa ddala okubomba tebagenda kudda obera godda tudde mazima Shalom nofuna omukisa agenze bulungi sport wa Uganda
mweje emizannyo nga wegiri anyway okomewo wano because of patriotism kwagala ensi eringa wadde osobola okutandika obulamu kale n'engeri gyenkyogeramu ewulikika bulala but nze omuntu yenna nga abombye akozesa those opportunities sola mujajinga because wano lito kyoba ogenda okuddamu okunonawo singa emmomba yaabwe ebeera yakufuna professional clubs much better than this but era abasinga tebabiteeketeeke nga nasooka kuyitamu kubula undercover and then tomanyi oba career yaddamu nagizuukusa mu maaso eyo baddamu nakola birala but whichever decisions ze bakola it is much better than here and it should be a very good big challenge to the government naddala mu kufundinga sports activities ezenjawulo because at the end of the day tujja kujjako abantu abantuwedde ab'amaanyi wa wewe mulyanga yeka kyakubira bungereza yali omuna Uganda mubimu oba n'obutakuba mutufirwa mpola abamu senga bali bagezi bandi badde badduka senga Dr. Besigye bakira yamanya kyo kibiga tabuka paka no watuuse aje bamulese mu kooti omulamuzi government ya mwadde balo ya Dr. Besigye ba state lawyers n'abagaana n'agala baloya be ne baleeta omusajja abadde amulumiriza bwe baatula mu meeting bawudde omusajja omuzungu oyo ng'ayogera ng'agamba yes I was there Besigye you Dr. Besigye kyamuviiriddeko n'okukola kusinga n'azirika musajja n'azirika najusibwa mu ddwali tugamba abaali banyenya Nisa Kyagulanyi okusooka okwewulira mu kkooti baali bakyamu kati balaba kati ensonga lwaki yabomba bali bakyamu Shalom tukirizo batugane eno muna Uganda ali mukundaba nadde nchogerako nonakola jo ngandi wa Saimo tuli mu dark times tuli mbisere byakazigizigi byebine byalangibwa kati boli musomi wa Bible wano wetuli sigeza okutisa muna Uganda ali eyo nebi tuli mukubanga tulaba okukwatibwa kwa Dr. Kamukiza Besigye sawa zino ngali myaka agenda weza myaka 2 mu November okukwatibwa kwa lawyer we Elias Lukwago kumugattako okukwatibwa kwa Bamuwanga Kivumbi okubomba kwa abantu nga Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Ibrahim Ssemujju Nganda tumanyi obaana akomawo obunkenke obuli mu byobufuzi bya Uganda sawa zino ibaddala tetuli mu kaseera kangu nnyo ddala tulina okuba abeegendereza ennyo ate kati okijja kufa aboogera ebigambo ensi neewulira bataddeko eriiso jjogi nnyo babekkanyi mwaboogera fe ate gwe lwaki teweeteekamu njanyuma ebibuuzo byange bambaludde kale kati olina obinyumiza ddala eyo naye tekikugjaako ateera buvunaanyizibwa bwo ng'omunnauganda okubeera nti noyogera kyolina okuba ng'oyogera as long as oba okyogera mu butuufu mu mazima mu mpisa with respect so naffe tulina okubeera very careful so tuli mu dark times goge mazima okuddayo ku kya Dr. Kamukiza Besigye simanyi bafunnyeko ku budde n'osoma ku bbaluwa ya mutabani we gye yawandiise muzanyo ddala oyo muzanyo ddala yes Anselm munayadde mulala yawandiise ebbaluwa one of those ebbaluwa eyo oba ng'oli muzadde so you could have shed a tear or two yabadde eri very emotional omwana ng'alajanira taata we n'engeri gye yamulabye mu kkooti ntiri mwana adeserve okulaba taata we nga ayisibwa mu mbeera eyo ne munnauganda yenna tekikwetagisa kubeera nga oli muzadde oba ki munnauganda yonna yalabye akatambi ako egaddala tekamulese kyekimu bingi ebyokwefumiitiriza Dr. Kamukiza Besigye oyo mu bantu betuyinza okubala ennyo abayambako n'abayambirako ddala Mwami Museveni mu nsi kuba ye yabasanga nayo in fact yajja 82 ng'avudde ku Aga Khan Nairobi n'ajja n'anoonya n'ayingira n'amurecruitinga n'abeera omusawo era y'omu ku kaseera Mwami Museveni wabwe yafuna obutwa abamuvumula bingi ebyali mu nsiko eyo bazze bawambye bafominze gavumenti byali abilivingiramu maybe yalaba nga tebisibye ebyo then agamba let me challenge from outside and which is okay mu byobufuzi tibibeerawo era n'amateeka gaffe gatuwa provisions ayagala okuba nga akikola yalina okubeera nga akola yalina okuba nga agoberera nti ebyobufuzi at the end of the day ng'omwana we yawandiise tebulina kuba
tituba balabe n'abalabe. And in fact, on that same issue, I got a chance on Monday. Yeah, Monday. Wankubira simu nongamba oli ku Yandeesi. Oli mu sauna. Navuga n'enzija. Simanyi oba wali okyaliwo. Naye I got a chance okumeetinga omukuba minisita mu ggwanga ya Uganda ngazze okulya oluwombo lwa Yandeesi. Yajja. Netunyumya ndi ze NRM staunch. NRM minister. Era ndowooza ne NRM yosani kigaseko uli ya minister wa Uganda. Unless otherwise for the nobody knows of this world, but still era kungulu green munda yellow. So mukamba naye mukama wange good enough he follows what I tweet, and sometimes wabafunye obudde what I say. Netunyumya one led to the other. Ne mukamba naye tugenda kutuukako akaseera nga tulina tolerance mu byobufuzi as it is in some other countries twegomba. Tugenda mu kalulu maybe akakyusa obukulembeze every after a while 5 years. But ensi ezimu bagendamu ideas nezijja on the table, candidate Shalom na matiza ababe candidate Ntambi ne matiza abangu munawangula naye after that nga muvuddemu eyo period tewabaawo mpalana but okujjako ku building ensi state building abagenze mu buyinza nabiranga wadde bantu bamuwabulwa abamu abaside eno but buvunaanyizibwabwe nimugamba tunakituukako ekyo nganda bantu buli lukya obukyayi bweyongera mu ffe abali eno ebyobufuzi lwaki tubifudde a matter of death and death, not even life. Death and death. Essaawa zino we tuli, and mubimu ku byanzira musobola kubyogera wano, but she was also concerned nambulira ne gye kyava kyekisobola kuyisa wano because kirimuko ebintu ebiri kizitowa. Now wakimbadde nkwa background ye nti Dr. Kanokiza Besigye has been at the forefront okugezaako okukyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda gwensuubira nti si musango okugezaako okukyusa obukulembeze bw'eggwanga. Saawa zino ekimuvunaanibwa ndowooza musango gya treason eyo okugezaako okwagala kubufuna mu ngeri etaki, mu ngeri bo gye bagamba etali provided for. That is the constitution nga weerambika nga weeragira. Kati awo tuli awo obutuufu n'obutali butuufu we bali awo ekitawuluze ekyo kya kooti kyekirina okuba nga kikola ki nga kisalawo. However bingi nnyo ebiridinze up to the moment you saw Dr. Kanokiza Besigye rebelling against the proceedings of the court. Okuzayoko ku muntu emabega nti mu 2024 mu November Dr. Kanokiza Besigye nga amaze okuba nga akwatibwa ne Obedi Lutale of Kenya ne abagulako emisango treason ne gibeera awo. Era mu mateeka mwe muli bagamba nti every accused person is presumed innocent until proven guilty. Buli akwatibwa ateeberezebwa okuba nti alina musango paka amaze omukkamu. And then they tell us that the burden of proof remains on the state to prove its case beyond reasonable doubt. Kaka Dr. Kanokiza kyobola nti mu submission yange esoose nkugambye simusalira musango nti oba yabikola kujja ku kooti erina okuba nga egukola kyali innocent mu maaso gaffe essaawa zino ekiraba kyali innocent. Then bagenzi baba detaininze detention okulwana okwali awo okujjukira obulungi ennyo defense yali ekulibwa Martha Karua ne Elias Lukwago. Martha Karua kati yaganibwa n'okudda mu ggwanga erya Uganda. Elias Lukwago ali mu kooti ali mu kkomera Dr. Kanokiza Besigye. Bachalenginga aspects nnyo za detention gye bali atadde mu Dr. Kanokiza Besigye. Bachalenginga engeri the manner of arrest era ne the continued custody okusigala nga bakyalina Dr. Kanokiza Besigye mu ngeri etali ntuufu etali ki etali mu mateeka era nga bakozesa ennyingo emu ku z'amaanyi mu mateeka etugamba an accused person has the right to liberty and should not be deprived of freedom except according to lawful procedure. Now, that detention before conviction, teyandi badde punishment, but essaawa zino kiri okunyanga Dr. Kanokiza Besigye bali mu bubonereza already punished, and era kwewola ku bigambo bya yabadde ani yawanise tweet I think yadde Nyanjula of not winning
Winikiza no Winikiza I think kakati olwavaawo ne tugenda mu kya military the military court martial gye bali amusoose and it created a lot of controversy awo wonna babute mu court martial na musajja civilian era kyatuyambako ndowooza that it was still last year kocha majo tebagijjawo anti last year yennyini ku Kyabesije eno that was case ya Kabaziguka yali yawaabira yalijjako court martial buyinza okubeera nga trying aba civilians era Supreme Court neeyisa ensala court ensukulu neeyisa ensala okugaana court martial okuddamu okuwozesa abantu ffe aba bulijjo era batugamba ffe mu mateeka nti no n'obeera ng'oli accused Shalom oyina eddembe the right to be tried by a competent independent and impartial court eteekubiridde oba okitegeera kyova olaba nti nze mu musango wange bampawo abiri erugazi then that court was not competent enough newandibadde nazizza omusango nga weeguli because jurisdiction is everything in mateeka sobola kubeera nga ndi kampani agala mpolize eggulu gye saddiza musango erugazi ngamba onzija wano tutte eggulu oba ntuterudda wa Arua kyolaba ne Butambala ku musango walimu nga kimu baamuvuze okuvaawa Nateete Kampala paka Butambala kakati awo court ndi bayisa ki transferring omusango ogwo ogenda mu high court oluva mu high court eyo nibeerayo ebizibu bingi nnyo ebyaliwo naddala omulamuzi yagulimu tugenda mu legal representation disputes zibaddewo zonna and it was one of the major disagreements that emerged over Dr. Kanokiza Besige's lawyers because Dr. Besige in his objections he objected to proceedings without his preferred legal team. Yes. Abantu iranga kimu bibiri njagala bange and era bibuuzo the questions ezaaliwo tebizaddibwamu paka olunaku olwajjo ate okulaba nti nno state ya appointings aba lawyers the state appointed lawyers bajje babeere nga ate bebawuliriza Dr. Kanokiza Besige. Njagala okujjira ku Dr. Kanokiza Besige byabadde ali mu kwemulugunya n'okuteekawo embeera y'okuguguba proceedings n'okubeera nga zikola ki zigenda mu maaso oba okitegeera kubanga constitution gye tugoberera ffenna ey'amateeka protecting eddembe lya accused person to legal representation and waloke bagattako adequate time to prepare a defense era jukira bulungi nnyo bali bagamba nti omusawo guli ready guwulirizibwe nenga defense egamba we are not ready we are not prepared enough alenga constitution mulimu ennyingo eziragira nti balina okubeera nga bali ready bategeezeddwako nebifaanaganako webito kale kyala ekyasinza okubeera nga kinyiza Dr. Kanokiza Besige still kyekyomulamuzi yennyini eyagubaddemu okwapointinga assessors abajjukira musango gutwalimu guli ogwokero babeera abantu nganze obanga gwe abajja okuyambako omulamuzi naye nga bubawo opinion nga omulamuzi talina kubeera nga akola ki ng'awa ensala ye akati amaze okubeera nga abalonda then olunaku olwajjo bwe twalabidde the protest mu courtroom okwo Besige nga protestinga that trial okumuwozesa tekulina kuproceedinga before resolving the representation issues lawyers betabalina yes during the protest we yakoze eki we yazirikidde era later na indicating in the single court believed he could not participate proceedings could continue without him yabagambi wemba mwe mwagala muguwozese naye sigenda koma osigenda kubeerawo paka nga musolvinze ensonga ziri kale ekibuuzo ekisinga okwebuuzibwa kyebuuzibwa nti mu mateeka ki ekibeerawo singa Dr. Kanokiza Besige agaana okustandinga trial bate bakumusingisa in his absence absence kibeerawo but provisions nyingi nnyo ebirina okubeera nga bikola ki bitaganjulwa yabagambye I cannot stand trial continue without me kati amateeka galagira gatya awo ekisookera ddala nnamba emu court kati ngaeyo gyalimu ya high court it must first determine why he is absent ensonga ya lwaki njikubuulidde objectinze ku legal representation ye temukigenzeeko mumuwadde abaki abammwe kakati kukibeera nga kyekyo awo batumakingawo wetutyo kubanga court batulagira nti it must first determine nga litaliiwo nekyokubiri nti waliwo enjawulo nyingi nnyo differences
mu bintu bino wamangere omuntu yadabye mbuza ko nako olwajjo nti what is refusing in Uganda okugana there is okugana okuparticipatinga okwenyigira nenga kalinganga tactic nga kwati akozesa omuntu nga it is a tactic refusing to participate as a tactic versus being unable to participate because of health or unresolved legal issues. For Dr. Kanokiza Besigye, he's not saying I'm refusing to participate and this is my tactic. No. He is saying, he's telling them I'm unable to participate because of my unresolved legal issues. And this time, namwe health issues is a chibula bantu yavudda oba amudusiza paka mulago. Era sister yoji yamusanze who is his personal doctor. Lwaki kubanga mu mateeka gwali yalaba nona wagira bungereza yani Najib waliwo nyinge y'amaanyi the principle etugamba a trial mu Luganda ngudiramu abantu bijje mmono trial cannot become a mere formality where an accused person is physically present but unable to meaningfully defend himself. Toswa agenda maso agenda wulirizwe ng'omuntu avunaanwa taswa kubaawo oba akasembayo unable to meaningfully oba okubanga ndajjo meaningfully defend himself okwewozaako kakati ba lawyers be bamubajje kuba baganya baba tutwala bamufunidde ababe kakati awo nyine waliwo obulipo tayesiga bali bamanyi ebibye kati kwete soga maso ng'ekyaguliriza kisoboka kisoboka naye nkubulire only when bino bisolved ekyokubiri speaking of the right to participate in one's own trial the right yetya the criminal justice eno fena yetugenda okubanga tufuna obwenkanya bwafuna ku lunaku olwa Monday n'okinaguka nga kimezezza okwenjala n'obuusa kumunga kongo n'obuusa kumunga kongo kye kimu mu Luzungu simanyi mu Luzungu criminal justice eri built ezimbiddwa nnyo around ekirowoozo the idea that an accused person omuntu avunaanibwa must bino wammanga aina know the evidence against them. I know manya obukakafu mulinako omuga omukozesezaako era batuvuga nnyo speed fano mu makoti because tetumanyi bintu bino n'ogenda n'otula mu kooti trial n'etandika nenga tebakulaze na evidence tekikkirizibwa kyobola banze mu musango ogwange mu bimu lwaki baagugoba oli yagenda bugenzi n'agamba nti na defaming pastor we talina na bujulizi bwakoze eki bwalese bwagala ssebo twesange bwesanzaawo faina nyingo nyingi nnyo kakati wano justice system kugambye ebuilding dda kwezo ekirowoozo ky'omuntu abeera avunaanibwa nti Najib yabye kamera ya Shalom kale bw'aba yagibbye naye gwe mu kumuloopa kyobola otuuka ku poliisi onatandika okukola investigations dabi byonna byonna fayiro egenda okutuuka eri nga mujjuddemu evidence against the accused person is what is there. Ekyokubiri instruct their lawyers okulagira bannamateeka abaabwe yes ekyo kikulu nnyo that idea kakati now instructions talina gwazibwa tewali kubanga Karua baamugana okulingira mu Uganda ne Lukwago tebaliyo obo kitegeranga n'omukubbo ali naye mu court ekirala criminal justice built around the idea that an accused person must challenge witnesses ebifanaganako webityo so bitirivu nnyo and still court weesobolera okuproceedinga mu absentia ya Dr. Kanokiza Besigye kisoboka yes but only in a few exceptional circumstances. A few. Yes, exceptional circumstances. The court would have to be satisfied. Inti bibino. He is deliberately refusing to attend. Ngaganye. Cheyagalira aganye. Aganye buganyi twali ensonga. Over all reasonable steps have been taken to protect his rights. Kakati, in this case, unless when I'm interpreting these things will be oba bulala kisesuubira Dr. Kanokiza Besigye weda ine ensonga kwesigamye obo kitekati court esobola kugenda mu maaso until when those issues have been resolved. So even if it was a tactic as some are saying because olaba teri kintu kibishalo mu nsi eno kubeera nga olina kyoyitamu bakyosafaringa and then people think that you're in theatrics. People make kati bino byoteerako kanula comment out of it bino byoteerako kanula nenkola comedy wenti wubira ku bantu wubira kiba kibi era sijja kuddamu kukola ki kukikola
But even if it was a tactic nga Dr. Kanokiza Besigye yagikozesezza abeera yeesigamye nnyo ku bituufu, so abeera very tactical. Yali tasobola bakkiriza, yali abangenze emmeeza paka n'omuzungu yabadde ayogera singa nkubuuza musente singa 3 oba nnyonzi obutazuula. Naawe omuzungu bamuggyeewa. Why? Nali nabakakwenza nga ateekayo n'ennamba nti tumubuuzeeko. Omuzungu? Mwebaze. Nga kyategeeza the reverse. I know. Yes. So, Mwami Shalom, ndowooza ensonga eno tugirinze okulaba tumusaasira pulezidenti wange oyo abenga Mukama byonna alimuyisaamu mpola mpola. Tukumwonawona. Victor Kamenyi ogamba oti? Bulijjo olina n'ennamba yange. Watta ente ng'osuna nsune. Kasaamala okutta ente abawala b'e Kampala nabo wabasunaasuna. In fact tuli wawo ne Shalom Hadad Kaweesa. Oli butereevu ensi ekuwulira, buli kyoyogera manya ensi ekuwulira. Shalom Hadad Kaweesa. Wendi ogamba otya mukulu Derry King? Sina tabu. Kulaawe yagala onyumidde obulamu bw'ensi eno bannaaye. Tuli ku screenshot eri mu kutambula wakati w'emboozi yo ne Kisitu Kirabo. Ne tugamba gwe munnaffe ng'olya bulungi. Okwapugradinga Kirabo ate na akoraje tugaba bannange. Victor gwe ngate ente mu kuzitta wazisuna busunyi. People were asking, what is the essence of you revealing that screenshot? Are you sour graping? Are you jealous? What are you trying to prove? Those are some of the questions in the comment section. They've told me, Frank and Tambi and Shalom, you ask for us, Victor Kamenyi. No, actually, my question was, yes, was it genuine? Was it real? Was it in good faith? You get? Anti abantu bagamba lwaki opostinga emboozi yo ne XO mu kaseera nga baby mama XO amuwaddeyo ko kasente emitwalo 5 gikugisa ebyama bannange. Olaba. Yes. Frank aisha to meeting and twogera kwogezi. Anti kale wedde ekintu kyataddeyo kiri public. Singa mbadde nkijje buzzi walala naye gwe abitaddeyo. Twagaloddemu ebibuuzo era nkukubidde ne nkugamba tuli live sanjagadde ombuulire nga tomanyi nti tuli live. But if you don't have anything to say about it, sawa zino, it is still okay. Ensejja kumanya nti Victor Kamenyi yasirise. Sirise Shalom Frank abaganda bange. Yakugamba. Naye kati go omusajja wateredde screenshot ye. Omusajja yattente n'ogisuna buno buntu buzalawo okugana okwo. It's a public topic, it's no longer a secret. You and Kirabo you are making out. Like we also bulungi messages ali ngozi wadde wote n'ogisoma. My question was it in a good faith? What was in good faith for the starters? Like the giving of the money. Yes. Yeah. Okay. Yali awayo kulumya X-ray Victor Kamenyi. Just simple. My question so for you are not happy nga bayambyeko mukyala wo ate nga XO yayambye mukyala. Weren't you happy as a man? Nga sadaka ezimu azigaana bakola divu tuzimanyi ezo. Nagyo sadaka tatuukidde kati sadaka ya Kisitu ya tatuukiridde ya Kisitu Kirabo. Frank wangi taata bikusobedde naawe
Muli ogamba kale singa screenshot saagitaddeyo. Omwana waffe. Oyagala okulemesa omwana waffe. Wente katongole. Katongole omwana waffe Kisitu Kirabo ya movinga online abasajja baabe be oyagala bamusuulewo. Seen it like it wasn't. Frank Achitonde. Naye balo omulimu okoze gw'amaanyi. Ekika ky'ente okikutte bulungi. Kankuleka ekintu kimu. Any support gye basupporting omukazi eyanzalira omwana, they are indirectly supporting me. Yeah. Nyenga gwatu supporting amwana gwe wazaala. Kubanga munze musupportinga. Era ne screenshot naziteekayo. Wana wasindika 15 awo. Bino bintu byonna 15 nali nyongereza ku 6 azijjeyo yakole withdraw. Bino bintu byonna byonna byatandikira kunze kugezaako kwedefending retrieving linnya lyange. Because at first, for starters, omuntu yageera ku masana akola live nga tubadde twogera bulungi n'akaaba amazigo. Zino ki affecting nga family yange abantu benkolagana nabo business naffe ab'ekika ky'ente kyatuluma. Oliwa tubadde tumanyi oli wa buvunaanyizibwa ate oli biki bino bye tulaba. So ninzija backing up with evidence nga nasindikanga sent. You get? So I'm trying to protect my name. Kitegeera buli kintu kyonna kye nzize enkola musageno mbadde sigezaako ku nafu ya mukyala wabula mbadde ngezaako protectinga brand you. Anti Victor bagamba nti omukyala yavayo n'agamba nti ensonga za muzimaze bulungi nnyo era tezigenda kukomawo kati naffe tulowooza nti owaki ebyo byaggwa kati anti beebuuza lwaki mukana akaseera oyongera okusosonkereza ng'oteekayo relationship eyaggwa. Obuzibu temuyiga obuzibu tebuyiga. Nze omusajja yaŋŋamba ekintu kimu waliwo omuntu gwe nasuubiza ssente enkya nga enkya ngenda kuwa ssente enkya ne sisobola zifuna ne mugamba ninda mu Friday ejja naŋŋamba guno guli omulundi ogubadde kikulemya otuukiriza ekitegeeza omulundi ogujja kisobola okukulema otuukiriza. So omuntu abagambye sirabirira mwana n'akaaba n'amazike nenzija ensinga mulabirira ofuna kati ate wabagamba ate twamaliriza kino how true are you nti aba ayogera mazima tutakomewo ne same claims. Kale Victor kale kasita clearinze air kwekyo and we have been very open nti tetukurecordinga privately so that you know. Era badde njagala amalize nga ngamba 25. Yes. Nti banaye anayugana asaba musupporting omukyala eyali ex wange akoraje yatandisewo business nsaba musupporting. Amina. Asobola okufuna ssente omwana wange ata agule emmotoka azimbe bwana abireke era abajja birekera mwana wange nange wagatako ebyange nagatako n'ebya maama we mwana afajja bba mwana wa mugagga. Amina. Wabagagga babiri. Amina muganda wange. Amina shalom. Kale bambi. Kakati oyo yabadde omukulu Victor Kamenyo. Katugezeeko okubalansinga story eno tukubire mwana muwala Kisitu Kirabo tulabe naye ensonga azogerako atya. Okyali wano ku Shalom 256 nga yenze yekyaziza ate nze akolako leero Shalom ali ku simu olwokubanga abanja ssente sagala kuwandowooza abanja ssente company sagala tukubire ku Kisitu Kirabo sagala kuwandowooza yange mukubira takwata ate wakwata mbeera busy anna Kisitu zengezezaako nange gwange. Anabeerako serious. Kati amawulire tugamba tugezezaako buli kimu kyonna ezimanyikiddwa netukuba ku namba za Kisitu Kirabo ezimanyikiddwa naye aganya okubanga atukwata naye kyonna kyanabeera aliko oba kyanaaba atuddiza mu feedback tujja kuba tukibabuulira programu zaffe nga we zinagenda mu maaso. Tajja kuddamu akube
Yes, now okugenda ku nsonga ya Victor Kamenyi bwino wange aliwa bwino wange Shalom aliwa kakati kwata akazindalo and I want to be as honest as possible. Mbuziza Victor omanyi nze njagala nnyo mu kintu kyonna omuntu kyaba akoze okunoonya ekigendererwa, the motive. Ne tuba tuli mu mateeka ng'omuntu akoze omusango oba nga soba akoze ekibasooka kumanya ekigendererwa. Kyobola bakugamba omuntu wabeera afudde bakimutwala namukolako report postmortem. Kati sometimes zikozesebwa biyambirako ddala n'okumanya ebigendererwa nakibe na the patterns. Era crime scene ina bagamba bajijirako n'abantu temuyingira. So bibeera bingi kaka nemu case eno. I'm going to treat this as a case between Akoraje versus Victor Kamenyi. Good enough our brother has called, has responded to our phone call. Nabakubi ayogera, but I believe bingi byasigaza, bingi biyirikiriza. Tugezako kumusuna here and there. But alabikanga maybe he wasn't prepared for this. Maybe naye kyakoze tamanyi impact yacho okuteka yo screenshot ey'omuntu bwe yeyagalako naye okugiteeka in the public mukaseera kano. First of all, the question is, who does that? It's all just like ziri private zizo. But the moment you screenshotting it or posting or publishing it, the question is, who does that? Can you do that? The one who come in, you did so. He has done so. I'm so eager to know. South Africa. Hello. Banange okube simu onfiirako nakubye eki obadde okube simu nakuzeemu okukubya tokwata ate kati mukama wange nakubye eki. Is there anything of yours I have? Nedda mukama wange netonze kati tofiira nga ku simu ya muntu. One phone call is enough, but you can't call me 8 times. Come on. Kisitu tukawuna abadde jako embwa kituna akuba ama Kisitu. Hello. Kisitu, how are you doing? I'm good. How are you? Now you first wake up. Okay, this is a serious matter. This is the serious matter. Do you know that song of Bobby Wine? This is a serious matter. Serious matter, Frank. The serious matter tuva kubira wano Victor Kamenyi. In fact, whatever you are going to say, it is being recorded. So just know. Tuva kubira wano Victor Kamenyi because fe mulimu gwe tukola ogw'amawulire gezako balancing a story nga tetwekubidde side name. Okiraba? We've called Victor Kamenyi. Nengo chimanyi Frank anti ompulira. Most times means saka kuwa like respectfully sagala nnyo kuwa opinion yange abantu basogende kibagala kyabagambye. But your name is involved. Gola wanso okudatinga Victor Kamenyi. Rachi takwata sokowulire nze sigenda kumwogerako nnyo because ndabaza ate n'ekirala I think ekikikoze because yandabye yesterday when I was trying to support baby mama and I just nekikoze out of love ate spreading I wendaba omuntu nga nyakinjala omugulako so nekikoze out of love nabadde siina kyoba kigendererwa chuna so nekikoze out of love. But the two of you have never dated. What do you mean? I've never dated him. But have you seen that screenshot that's going around? Have you seen it? The text, the content in it? Olabai, gwajingambye. Nze sijirabe but ungambye nkewede ninjiraba. But I've never dated that man. Oh, you're so forgetful one of these days. That maybe sometimes you forget some people who vibe you. Maybe. I don't know. Kisitu. Hello? Hello? Simu ya network. Hii chaliko. Simu ya. Ola tole ku wifi yawa. Mkwano. You buy data. Ntambi gula data va ku wifi. Mwana watu adda kyayogera. Hello mkwano.
statement ne nomba jaji kozesako I can't date ntambi sooner or later kanzemu kubile tuino kama we have to milk this situation. I'm telling you people you're getting exclusive ya chabe soko kole thumbnail uteke ofuna courage ofuna kisitu kirabo ne Victor Kaminyo nga Victor Kaminyo uteke unente kwa ya tent ntandwa fucking Chalo melo shenyumidde nnyo tujiddemu nabembwa Kiri ku kamera bila simu tuli ku nsonga z'amakulu za ggwanga zino shenyumidde nnyo njagala nnyo ebintu ebyo by'ekisirusiru jebyawo yayagala mwana wakitakwata simu mubuziza maybe you forget kade kabike mbuziza kabuza bulo nonyenye ku muti kale kise tutakutte naye tumugambye nti tumurecordinga sagala abantu batandike bali recordings abantu nga tebamanyi tuyogedde oba okitegeera now badde nkubuuza in the first place kati now omuwala yeeganye omulenzi tegeza bintu bya AI I don't know abana naku zino bayiga AI nera still simanyi kwa waliwo possibility yabalo twegana yiyo gimanyi inze abakulu obubi abakulu obubi batwegana nze naawe netta gwakula bulungi everyone was that Shalom is happy nirabo oyo yakula ati kano najibu begana bali ko yayita wanseri obviously abali nabizo bya otonda butamwegana nga havana kweba kamu no bakire no bera mukazi osasira kati just imagine joera agamba dating kitukirabo who didn't deny mulaka alinga n'abantu asomera ku centenarize mukono modern centenarize so badde kugamba Shalom before the interruption katusundu na atwesibyeko hello wanji sema je baleko osishirabo kanti kemne flight mode ati agakubanyita bagagda mapbe nawe aizo banga hausigalo ya so mkwiro ulire ensonga aizo bako esa namba made wadde mwatukubira ntambi edobozi sija kirabo chisu abatukubira ntambi ali mu mpako tolizalo muleba I cannot date kisitu kirabo she can't date you but for you can nange nkitadde I cannot date her mukwano kiki kale nayo gyebaleko bannange nnyo n'ebizibu byange ani ono onaani nabadde nabafunye nga njagala kukuyitambula naye simanyi oba namba gye nafunye entuufu olinga amazi komanyoko bantu bagamba ndabujja otambuza abantu nze tubanze simyange ebamudino ndisitabane bamambu nakajanja nze tonkubira simu teyitamu kati ulire embwe kuganya mukwalo nga mukwata enzo ba usimeyi anya kuze mne kukuba tumuleke ba mtukolesho wamma kwato mugamba shene gwa bannange ofina mudashika mmeka tulimbya kwera sawa tulimbya kisiru amamba de kugamba Victor Kamenyo 1 omusajja sometimes batwalira nnyo ku values and integrity kakulu nyako you have integrity yes integrity mu Luganda ze nsandoza chokolanga teri akulaba yes one of those there is no way when you're fighting with your baby mama and then trying to prove a point you bring in a screenshot of you dating someone and in this case dating now someone unti abadamu wayoko kasente obo kitegeera that triangulation yeyo geza ogatamu omuntu owokusatu to feel the other one jealous one happy gwe ego yo jambuse and also for kisitu yenga baddawaddayo sente okuba makati in this case atidde abantu nga babiri basatu bali nenga kiba kigendererwa kyekyo Victor Kamenyo mukulu wange amuto wange oyo in fact kiba kigendererwa kimu ekyo maybe he wanted to prove ex was single baby mama but whether singa or what a singer as a man there are some things you just have to leave them to yourself maybe kalosolaga kuba chalibo it is okay basajja bambagala nyo bragging rights mu bachaliba but then the public for what
that I was dating Kisitu. What even if you were dating and then you're no longer, so he's going to trust you again. I know. Kati mubana abo bwala Victor Kamenyo baweereza messages bakwana who is now buli mukati sawa zinali ku bunkenge. What if Nchanga ataza? Aren't these the same men abaswa no kutobu tambi abachala babo abayina opportunity because they want to prove a point and score gundi. Sibebano. They are the candidates. So I don't know if you can do it, but if you can take a screenshot of a private conversation. That is true. Not Victor Kamenyo mukomeredde. Simukomerera. Mustajja munafsi. Yes, kituufu. And it cuts across the shalom unaku lolita private conversation y'omuntu yenna go badogera naye. Nenjitambala. And shalom we've seen so many cases nga tusobola. Okamba oba no gama neno kino wenchiteerayo mba mukubye bukubi nnyonnyo ne kanwa nengo omusajja. Okireka. Nenga I'm so disappointed in Victor Kamenyo. Unless otherwise. Because even when we tried to call him, he wasn't as straight. Because the question he was saying, do you believe it was genuine? Okay, if it was fake. And so what? And then so what? And then you're the same person at the end of the phone call, you took COVID that you people out there help my baby mama. When someone is helping your baby mama in Victor and in Kisitu Chirabo, give her money, and then you question the genuineness, intentions, yes, of that money. So what do you want in movie? So there are people who record even people's phone calls. Definitely. And for us, even here to Chibaraze, we call someone, we tell them that we are recording you. Tugenda kubikozesa ku media, so whatever you're saying nga mmateka nga bakutte bagamba you have a right to remain silent. Whatever you say shall be used against you in the courts of law. Obo kitegeera. So Victor Kamenyo, I really don't know what you're up to in Muchino na oyagala chikomyawa. Yakoze error. Unless otherwise, but now he's an artist. Ojaba joka screenshot yako producer yes, Makalabe. Yes, he's now an artist. Oba ina kyafumba kyaleeta. Ngatoka bilita ajagala at any cost. I don't know. Wadabuze ku bantu Victor waffe. Yes. Kati tola mugambi kali nti omuwala yavaayo akoraji. Nagamba you people twamaze ensonga zaffe. Tukimanyi mu butonde Shalom abakazi balwanisa emotions. They always be emotional. But if go omusajja ekikufuula omusajja kozesa bwongo si mutima. Use your brain. Yes. Niwabakala akomyawo n'abikomyawo gwe lwana better lwanisa bwongo. True. Because now the question the reply to that he said Chemugamba takomewo n'abyogera even if she comes back n'ayogera but you as a man wabeerawo ebikusuubirwamuko ng'omusajja naddala mu ntalo ezinvolving omukyala sometimes you even let them win yes n'agitwala naye agimanya teri genuine win eyo gyatutte era emaana emutuulamu naye ate gwobeera owangudde. Definitely. You remember the case of Kanale Mugume and Sasha Ferguson? Kanale came and said one statement and that was it. Sasha came and said a lot of them. Provocative statements. I don't think so. I really don't think so. But kyekyengeeza kukubiranga mpumba bumba. Sigezaako kukuba Kamenyo. Ngezaako kubuuza bibuuzo bimu. Okyocha screenshot ya XO eyavudde okuyamba mukyalawo. Kakati bino Kisitu kiraba okwegaana simumanyi. I don't know. I don't know. Victor Kamenyo si musajja omubi. Nga Najib. Nkyayinza okugaanibwa. Ate mwana wa mugagga. Kiveke. Victor Kamenyo mwana wa mugagga. Yasomera Kampa Parents. Manya abana abasomerayo nga banako. Tebagabanga skala. Shalom. Ekintu ky'obugagga kireke tukidiscussinga na mu kamera. And I'm not saying Simugagga. Mwana wa mugagga. Yes, but I'm not saying tata we Simugagga. Yes, Simugagga ne mwana wa mugagga. But obugagga. Simanyi ngeri gyo kitwalamu. Na oli mugagga tolina obulamu. Bulamu bwe Waliwo agulira emmere ewe waka. Munno wakyagamba atya? Munno wa mbadde ntabusi. Sagala bintu ebya kisirusiru. Oli mugagga. Waliwo asobola okugamba. Gwe nno nsobola okuli nalabe nga nawe alina wagamba. Nsobola okuliisa. Nange mba nsobola okuliisa. Oba okitegeera. Kati anyway. Tugenda yenyewe sawa zino munno wakigwe mutimbagano gwenyagala mbere nga mugendako mukebereko ekkuŋŋaaniro ly'aba VJs ba Uganda ab'enjawulo oyagala kulaba firimu ki oyagala kulaba ya muzungu oyagala kulaba ya munnayuganda kati bibiri okugendako nolaba ez'abazungu ezivunudde aba VJs ba Uganda kuliko n'ez'abannayuganda eziriko obutereevu nnyo era mba mugenze mu kategori ya VJM mujja kusangayo firimu z'ebinayuganda mpitirivu ate nga n'endala zikyajja at the age nampulira zibi integrant
ne films endala nga Evil Weed saako ne zaabikene endala zamaze okubera nga ziruma ku mutimbagano ogwa muno wachi kwata emitwalo 3 gya Uganda jokka obeere nga otweyungako subscribing naffe mwabalina amasimu nga togirina sabaziro muno wachi just go nga shene ewedde in fact kati gwalabira ku TV just jya esimu yo o downloading application ku mutimbagano go downloadingirako obeere ngo tekamu email address asoli emitwalo 3 kula films ezibeera ennungi ennyo maloboza amalungi agaba vije go boyagala nezine za baganda bafa bana Uganda tubeere nga tuba supporting ate nga bingi ebikyajja ku mutimbagano gwa muno wachi naddala mu local production nga tuvuddeko Beaver Organic and Natural Products Dr. Richard Senjobe jali eyo ira yaba abajukiza Dr. Richard nti ajanjabisa butonde ku ndwadde zonna ezinza okubeera nga zikulumbagana yali side zaawo Emengo Ham Mukasa Road mbeera nga nayo ogendayo babire nga bakujjanjaba ku bulwadde bonna bw'oyinza okubeera nga olina buli omanyi mubiri guno mukama yakutanguliko ebintu bingi nnyo naye ate bikosebwa ebiranga mu motoka ne buli kakosefu koyina ku mubiri gwo gwonna ekyokuddamu kiri kimu kya Beaver Organic Job Giant bwe bakujukiza ne bakubuuza nti no gwe ayina emirimu wabula ng'onoonya abakozi bakyakubuze ogenda ku mutimbagano gwaffe gwa www.jobgiant.net bajja kubeera bakuyambirako ddala era babuuza ebibuuzo bino mbadde nsibanga babuuza are you an employer looking for the best candidates access verified talent fast and smart hiring grow your business with confidence and also post your vacancies with Job Giant and connect with the verified qualified professionals ready to drive your business growth across Uganda and East Africa kuba ku namba ya 0749052000 oba ogende ku Mtinda Complex blocks oba www.jobgiant.net tukoma nnawo ffe tubajukiza bujjukiza bannaffe aba A&S A&S esangibwa side zaawo Kyanja Komamboga Road abantu akafo kogenda okugenda mule oba ogenze essaawa mmeka oba misana oba kumakya oba kiro babeereyo nga bakulinze abagala ozannya omupiira artificial turf gyeri n'abazina amazina ga lumba ga fitness gabeerayo gym weeri swimming pool weeri massage weeri sauna weeri kitchen weeri twogera ku restaurant ne bar n'abagala okulaba emipiira bagise A&S side zaawo Kyanja Komamboga Road nga tudduse tulina bannaffe abakasirye breeders basangibwa Mityana mpozi ludda waawo isugo Mityana Kasirye breeders yes bakujjukiza bujjukiza nti gwayagala okugula ente agamba Sanchez abagala okugula ente ezivaamu amata ente ez'olulyo nosobola okukama ente n'okuwa amata agawererako ddala ng'osobola mu mwaka gumu ng'osobola okuzaawo ente oba mu myezi nga 6 beba Kasirye breeders abasangibwawo Mityana kumwe abagala okubalundirako namwe abagala okuzeerundira ente embuzi sako n'ebisolo byonna Kasirye breeders beba kafulu ate era beba kabaka 21 Serena Hotel, that is August. Mami Irene Namatovu. Ayise Strong Woman Concert. Eranga akujjukiza bujjukiza. Agamba atya gwayagala okubeera ng'ofuna ticket y'essaawa zino. Genda ku Airtel app. Oba ogye essimu yo. Onyege *185*9#. Oteke mu merchant code 4424936. Ticket obedde ng'ogigulira ku mitwalo 10 gyokka alebad. Emberebere ng'etambula bulungi nnyo. Irene Namatovu live in concert 21st August au ku Serena era nga 13 November Kingdom Kampala tuliwone 50 years of greatness ne Papa Misa Semakula olunaku mu Lumyose tujja batwabulira enteekateeka n'ezitambula. Yes. Tuli ku Serena King Michael. Yes, banango olunaku lwa Saturday tugendeyo nga lumu tubugwirize King Michael endongo gyatukubye katumuwagire ferenga musajja batu tumuzaamu amaanyi kubanga nyo music ya mukubye abawadde hits abayimekolo mwasirizako abaana b'abandi bamukomuko muganyo waye enkoko n'ebirala songa lumu Augusto tugende tuwagire musajja affe nanga ayinza obba mukomuko ennyimba azikubye nali addeko nyamuko nga anywa shisha tugamba shisha afuse shisha mu ggwanga lya Uganda abaana b'obuwala abasiraamu asante akiza shisha simanyi nnyo about dini y'Abayisiraamu nnyo bigaanibwa na bitagaanibwa sijja kulimba mutayino you know better ensonga ya kasuku. Yes. Ne mwana muwala Hadija Kigozi. Tetu tuwege erinnya munnaye ekutte wansi ne waggulu. Nabye ka video ka Kasuku ngali ne Zubeda nenda ne ka video ka Hadija Kigozi. Mu ka video ka Hadija Kigozi aka Kasuku. Sabye Kasuku yagambidde mbu Hadija Kigozi obanga kuba classroom. Abula Hadija Kigozi yagamba
bafunye n'abaka service aba kamera baganya mu recording nganywa shamu swaze batesti bache ky'obuyisiramu lwaki babicyuma muswaza abantu naddala ngo omuntu munnammwe mukola naye buzibu kintambira ate mwina akomo ba YouTube muntu okugamba enso namba ajja kikoza nywa shisha yasoso munye bakira kinsenywa abantu banywaye ebintu olaba ne beti anywa nate kati test bwa ky'omwana ono w'obuyisiramu now shisha oba abamu bamuyita hookah mu Baarabu mu America it's called hookah. Wow. I mean North America yonna ne America it's called hookah. Then shisha irije yava ate in fact Adija Kigozi si asoso okunywa shisha wabanga amunywa shisha yogera ebituufu kagambo amunywa mubeera manya classroom jo abadde abaddewo naawe kantandike wendi shisha Adija Kigozi gwanya wabanga amunywa kwanze simulabanga ko nga amunywa intambi obadde niki kale ndi kali kanzire yogera amazima katonda akula ziremu shalo muri munange Nada tuogera mazima kwa what's a public secret now. Never talking about it. Chibambi chinyabo. Ayaka tumwina kwa buzibu. Nambi chinkwase nako. We are digesting the nsonga, yes, not the personality. Of course. So what statement inga ntufu. Hadija Kigozi. Bwabanywa shishawe. Bwabanywa shishawe. Si asoso munywa. Kubanga shisha atandika mu 1927. Katuga nambia fa shisha. Kabyo manyira. Mukwano. Atandikira no mu Buyindi. Shisha. Sio ava kuba mbayindi. Adija Kigozi shisha gwanya. Tatandikira wano ku classroom. Buyindi. Era abantu abadenya Adija Kigozi okwewutira ko ku flavor. Atandikira mbadde nafa abayindi. Ka strawberry mint orange. Ka apple mint. Najja era banga takuba. Najanga akulu kutanagena mbapazia. Shisha huyo Adija Kigozi gwanywa ageze mbapazia ko musamba na musamva bamunywedde ba Kigozi beyo Adija bamwagadde okufa agenze mu Ottoman Empire era bakigozi Adija beyo ne amwaniriza paka mu kyasa kyabiri n'abiri mu lumu awo shisha n'atandika ate okuteekebwamu ebirungo zibayita flavors flavors nga ogambye in fact bamuyitanga flavored tobacco. Wow. Kati nga tobacco gyalo mwe mujja siga era wobokebedde ebibiri siga ne shisha balina elements ezimu kuzo zibafanaganya mu shisha mulimu nicotine netta as it is in tobacco obo kitegeera kakati ba Adija Kigozi be byebisera nga apple bakasaba ka minti bakasaba ka grape bakasaba ndira mukone ka watermelon Adija Kigozi beyo nolwe ensonga eyo mulimu that addictive chemical ebekomyawo shisha addictive shisha linga sigala kati shisha ye sigala yagenda ku university sigala that went to a private school. Yes shisha nti edda nga sigala gwe banywa because yaliwo but shisha engeri ate ye jali mu ne flavors eziwomerera abanaffe zibagunja zibafuna okuveyo nga yabadde nkubulira history we najjanga akolaki atambula ensi zisinga shisha zimukozesa abantu bamukozesa yes tukeze tugane mulimu ebizibu bye because mulimu chemicals enchamu iso anokuviira ko kufuna obulwadde n'okusanyalala shisha asanyalaza bingi shisha obuzibu bwabyo but so as to other things also like alcohol and in fact weed is much safer. Yes, you go and osome ku that plant mutujja olumu sativa olumu indica ebyo byonna nate byo biri much safer than this just intigo byo bane bikuyisaawo ade shisha chata kwa shisha takuba okitegeera just akuwa aina kyakuwa ekyo then nekigenda okiraba naye ngovude ku the history of shisha nganzize ku Adija Kigozi and Kasuku n'abalala because luyingidemu abantu abala if I were who Adija Kigozi nze singa gwa Adija Kigozi nze kati shalo munge ekintu nkikola nga nkinyumirwa nga nkyagala I wouldn't shy about it. You wouldn't be bothered. I wouldn't be bothered.
If I was bothered in the first place, I wouldn't take it. Watch it again. So I wouldn't be bothered someone to come and tell me, Lwacho wagiro mupira. Lwacho okola. People do so many things in social gondi zaabwe ezenjawulo. Bisera ebyokuwumula. Yatu asomanga mu SST abantu abakulu bakolo passing at time. Smoking yalimu. Okitegeera. Kati bingi. Kati it is your life first of all. Tell muntu balagenda girivinga. Whatever you decide with your life. If you decide to go and use alcohol, because alcohol yemu substances is a drug ezisinza okumala wenseno kujja ku bantu and everything yote bamuogerera omwingi ninga te ukoze damage yamanyi nnyo ebibumba by'abantu failures ezimwe zigana but gogo ina PR mulungi omwingi wina bashalo mwa abagogerera ebirungi tinyo kakasola kitegeera kakati bine ebisigadde ebirana abyogerera amafuukule mangi nnyo osobola osanga oli nayogerera weed ninga tamunywanga nako nayogerera abakola kyabamya n'abajaji nga bubi nnyo morale nga yebatalina bali corrupt ye nabeera saint so buli muntu alina ekintu kya consuminga ekiki ekimumalawo ngali addictive kucho sometimes zinzo kuba substances zino zetuli mu kwogera zinzo kubeera nga mize olinga abate yebase na mukazi lunaku olwo nga gwe muze gwalina obo kitegira people are choking on so many things ebimunga singa tutandika discriminating they are not fit but then who are we to judge them we listen kati gwe watonya shisha nga takuwomera tojajinga amunywa kuba gwe naawo ine ekyo kyokozesa oba ekyo kumalawo bali muzi betting zibatta thank you so much biyitirivu nnyo so nyongera okugumya fenga bafishisha fraternity nyongera okugumya munnaffe munnaffe Hadija Kigozi tumusasire byamutuseeko tukusasire enchukwe guma yafe sebo tulina CM meeting nga wala AM meeting nafe tulina SM meeting shisha era sebo nategese ne shisha festival mu November 17 ewa inawe egenda okubeera ekyo shabamuga era sebo invitations nzina motoka emu egenda Hadija Kigozi tebo yeweeri shisha nya emu yabwe kakolere ka video mukwano gwange Hadija Kigozi so bagende kwishaye kati ate kanya bagamba musima mbwe kipa ya green sisubira simula konga nnyo omwenge twage mwe bagi kipa green simulaba nga konga agunyo omwenge tagunyo tanyo ebanga limulabi alhamdulillah yefuira mindi ye enzungu ate shisha simubi simula kyajija ate munange nedda asobola kubeera nga mubi nga omwenge we guli omubi Hadija Kigozi yasinga abatemu yasinga abawamba abantu Hadija Kigozi ni wabanywa shisha era shisha nga mubi yes tukiriza shisha ki mubi naye era nga we guli omwenge era nago mubi ekibumba kigutta obuvunanyizibwa obuleka wefukira mu mpalo ofuka ekyenyinyalwo ofuka ekyaki ate kitali ku shisha mwana watu okanywa bulungi ka mintiko ka apple ka grape nokanywa nogende waka ati wali ategeka naye ate omwenge gutukozeseza ebintu kyobola naguvaako esinga nkubulira emboozi ebyalubaluba pitirivu nnyo nentuka ekisani ngamba wanywe waawo so omukwano guma munyumu naffe guma era sebo nawandiisa ekiwandiiko mu WhatsApp group yaffe omuli abantu bano wammanga ate bamaanyi mu ggwanga abanywa shisha waliwo family mukyala na mwami banywa shisha batambula ne flavors mu musawo toyogera mannya tosiriwala bajja tusiba bano babiri family namba ebera ku shisha ono waisa matono mu nnyindo ono mu dokoli abo nabawandiikidde family couple it's a public thing eno Hennessy eno shisha kakati waliwo ono aina ne press conference leero so yo yaluli yagasa omulabi oyo awomerwa akantu ako kankuwa omulala uno kugira buli muntu ogenda okulaba nga munywa shisha uno omulala nze nasanga tontyanga banya yakuba flavor ata ye agala zikuba kakati nkubulira yabalala kalinga tinze namuyigira kono toyogera amanya kisala majja tusiba mu 2013 11 wayigira ko shisha 13 batuli ku gundi this bar afters ngali ne munnono ne kalono yamuleka mulaba yenywera wala jikati ono muyimbi omusajja
naye ono yakawoomerwanga nga yakanjagaza nga okitegeera so kati kumwe abanywa shisha shaoma kiriyaga wobuza omuntu wome ngomenge woma olaba ate byanywa ate bimusinisa amanyi guno gwawomye bulala nga tolabikaawa kandi ebi n'ebintu but shisha flavor yes nekyo kyemutalina kukozesa ye vape yombi nnyo ndeka ne shisha anti osika masanyalaze yakabera recharged kati kubanga rate ya kufa onsoka go wa vape wa shisha nenga bena na sibirungi ne tukoleki kati tukoleki tusale galibwa okumugumya nakaawo abantu soka nenda mmere mugumye akozeeki yamutuse ku mama affe nemmere minister omulungi akolera abantu okufa obufi mugamba ebintu byamutabuseekaawo corruption is fighting back corruption is fighting back and it's going to win it will win tebali kintu wano kyamanyi mu nsinga nguzi tosobola jirwanisa kyokka mmere asaga musanze omuluganda nammere kyaliko akitakoota mu galumonde nenda mmere amaliridde kituufu naye eri enguzi yamalirira tajja nze nkubulira bino ebintu tubyogera abantu bayinza okugamba ntambi olunganga awolereza enguzi sigiwolereza but I'm telling you facts. Corruption is one of those necessary evils we've lived with since time immemorial. Abantu bawoza corruption oinamala kuswindolinga sente ku accounts z'abantu bakuba ne Shalom wano nti oli mu kuvuga motoka bakubye omukondo ameka bagamba nti mpe ekipapulo fande kangire bwenti obo kitegeera nabadde mpe example John tugenda mabanka nga line mpanvu na wasikali akuyise nze corruption ona corruption muli mu line ya mmere mu abasoma n'okuba banno okuba empanvu butandika butyo kati mwina mu abaana abasoma ku masomero wesimbyewo Jaden Pitto agala bwa prefect wagambye katawe Hadad nga agenda agula mukebe gwa biscuit oba sweet atwalira corruption yes corruption mwe mujirabira wano tujja tukula nayo ejje kula kati watching corruption is fighting back we as a people we are corrupt everyone is corrupt maybe have corrupt mind webakubira essimu gwe kadinga Hadad tuli wano ku code base ewa Nigeria siriwo ndi mityala ndi mbikajjo byange ningo oli wano that is corruption yes tekuba kumule kulya buli sente kakati corruption kigazi and all the efforts of the nameres akusiyansa no kumazi and I'm not saying tibalina kukola kibalina kuberanga bakola because now mu docket je balimo ya local governance ngabo mulimu okulondolo ku monitoringa side za government zigenze rudda bazikoleseddwa zitya webityo so what they are doing is right but the biggest question is can it yield results kinalete ebibala ebyo we are yet to see but according against we badde tambula nze mwanyi balisasudde yes balisasudde kati lwaki bana abantu ababiri nammere ne honorable Balamu lwaki bamutagenda mu field honorable nammere nasigala mu office walabye ka video yako yes nammere shut up nammere sirika I hate this yes now that is what happens when you do public work in public good spectacle emirimu egyo tugina kukolebwa around spectacle around cameras ekirubirirwa kiba ali minister w'ettaka bamwitanganya omukyalo nantaba where is she there's a mukyala yali akola ku nsonga z'ettaka commission n'ebyenguzi omukyalo kati mulamuzi bamugemerere yakolanga public thing ne public thing yazikola abantu boni bagendayo nze ngamba fe ba minister bakola ebintu nga kamera ino okubeera webityo kitakiri at the end of the day you have to work to the gallery of doors kati buli sawa obeera oyiya kati climax yeno video egenda kubeera etya sagala ebere passive like a documentary if it was a documentary they are documenting these things it would be okay ngoba kitegeera kakati Russian Kutandikidde corruption is fighting back. Now Namere has become a victim of something she's fighting. Whether she's innocent or guilty, we don't know. Because same as Ababakwatiddwa, are they guilty or innocent? It is court to prove. Era seboteri minister ina independent powers of arresting. They just have to make minister ngambo yakwatibwe. Being the minister kasolaawo na yagamba abaina with ngakola ne ebitongole bya security.
police igigi anti-corruption unit ya State House. Baba ina kutambula nabo. Ye n'abasaba obo kitegeera. Ne batandika okunoonyereza because kugambe mateeka ga wano you're innocent until proved guilty. So how can you prove someone guilty in 5 minutes? But because there is the cameras weziri, now you become the olaba ne musange nsigo yalaba nti nokero yatta abaana yagenda mu due process yamala weeks 3. Everyone would have said why are they wasting time? Yes. Kati you cannot tell me that you're gonna genda somewhere in Masaka or in Tebe and then within 10 or 20 minutes or just way. Proof you know and everything okitegeera bwe buzibu obuli mu kintu ky'abaganda bafa babiri bala munena mere kibaruana kijja kuddamu kijja balwana kuba kigazi kinene tebalina kubanga bakikwata we batyo chocheza ddala tegeeza olwana ka kantu nga Farida nakazibwe Fadi agenda mmere you're kidding. Didn't appear in the court. He told the court that we reconciled, yet we never. But I believe it was an error for Farida. Mami Fadi? Yes. Hey. Mami Fadi, I know her as someone keeping amidst of all ebinyenyezeddwa mu kaseera kano asigadde nga mukakamu nnyo waliwo banywereza omukyalo oyo biki ku nsonga ziri eza omutegedde vice chairman and everything, but she kept her composure, she kept her cool. Naita muyaga ogwo n'omuyaga gwa Namere gonna nga gwajja Facebook nga yamanyi ebiseera ebyo. Fadi kept her cool n'asirika kati nze mu maaso gwange Fadi yawangula olutalo olw'okusirika cool. But the stature of Namere is she was born a fighter. Manya abaana abo abazaalibwa nga bakavuyo Namere kyobola abantu n'oyo yabadde ne senior we minister era badde asumbuwa minister ali ku simu eri Namere asumbuwa nawe bimbikoye kali ye mu butonde. That is her. That is her nature. And those people we batyo baagalwa yabeera nacho togenda much. That is her character and personality. Byomingo because she ngo bikombininze nti ye babayita batya bawo child wo children. She's a wo child ewo monga eyagenda ku ssomero ekisa kya mukama yagenda ku ssomero Namere waba asobola okugakulisa agakulisa awo tagenda kujjukira nti yasomerako simanyi ebuddo simanyi lawyer simanyi minister tayina dikoramu eyo ey'abantu ba minister abalala But now in knowing someone like that, if I was Farid, I just let her be. When you waliwo abantu betulina okuleka they be whatever they want to be. Yes, whatever they say, if they attack you, if they abuse you, let them be. Because you're not them. Era ebiseera ebisinga bafindinga matches zaabwe ne beetwala nti Namere mu character ye eyo bwetyo ayina yagwe yasangayo okusayidi ene ya street kiragwira ngomba bi ngale bigambo nga beyogoyedde ebigambo biweddeyo kati nga kikolwa action ne beekuba kati bo baba beesobola neka kati mukazi wa Farido omukyalo omuyisiraamu omulungi oweggonjebwa Mami Briera okitegeera. I don't think if I was one of the advisors, I would have told her not to do that, really. Unless when she was clout chasing. Okay. Yeah. Nga tuwunzika kyaliwo alina ekivulu. Dr. Sefco alina ekivulu nga 9 August. Ekikigwe concert. I like it. Yakaga kugira mu Gomesi. Awerekeddwako Haji Kazugwe Kapo, Fix Maika obo anion. Ono anion. Esose bakubirako. Ono just today. Abayimbi bangi nnyo kuyingira emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeeza $1,500,000 mujenga 9 August ku parking parking eri Kasubi right eri Kasubi mwagire Dr. Sefco mu Ekigwe concert nafe tujja kubaayo mpola musule bulungi mwera.